ekigenda maaso Tanzania kirinako engeri gye kitukangamu nga bannayuganda olw'okuba nti bali mu mutendera ogwokutaano ogw'okusoma VAR. Tanzania liigi yaabwe eya season ejja bagenda kukozesa VAR nga yanaaba asoose mu Sekafa region. Bannaffe nno beetawula bo bagenda mu maaso era basoose kumuinstallinga mu Benjamin Mkapa Stadium ekisaawe ekyo ekituuza abantu 6,000. Ekyo nno ekyokutuuza abantu 6,000 kirala naye ate balina ekisingako obukulu nti ekisaawe kyabwe ekyo naddala ku mupiira ogulimu ttiimu zaabwe ennene Young ne Simba kwoteeka Singida ne Azam, ekisaawe ekyo 6,000 gijjula. Ebyo bitusoomooza nga bannayuganda. Mupiira gwa liigi ki oguyinza okutuuza abantu 5,000 waakiri oba 4? Ebyo bikyatusoomoleza ddala. Naye bannaffe Abatanzania bo bagenda mu maaso era tulaba wano nga tukyalina n'ebizibu ebya club licensing nga clubs kirabika tezaatapotebwa bulungi kimala. Omugaso gwa club licensing bw'osomako mu Europe ate clubs zennyini zezeesunga n'okuyita obukiiko obukola ku club licensing okulaga nti nno bo bali ready, kubanga ate yo bagitwala nga promotional tool abawagizi. Kati bo bano bakimanyi nti abajja mu bisaawe byabwe babeera ba customer alina kuyisibwa bulungi, baagala customer ayagala facility ejjudde obulungi, kakibeere mu kunyirira, kakibeere mu kwegazaanya, kakibeere mu safety. Kakati zo clubs mu Europe za appreciatinga dda kiringa wano bwe tukitwalanga ekyetteeka omuntu okubeera ne helmet ku mutwe bw'abanga ali ku pikipiki. Helmet tugiteeka ku kutuukiriza tteeka, so si entaputa ey'omunda egamba nti singa ofuna akabenje n'ogwa ku ttaka oba ku chorus waakiri helmet eyo esobola okutaakiriza ku mutwe gwo ne gutayatika oba ne gutafuna buvune kusukkuluma kw'obwo bwe bwandibadde bufuna singa helmet eba teriiko. Singa abavuga pikipiki bafuna entaputa eyo nga n'omutwe gwe yeetisse gugwe ku bubwe, ndowooza kyandibadde kitwalamuko ku muzinzi nga n'oli teyandisimbudde pikipiki mu nju ye nga helmet tagitaddeeko. Naye tulina obuzibu obwo obwagala okukola okutuukiriza amateeka, so si okuggyayo ekinyusi etteeka lino lyagenze okujja lyajjidde mu mwoyo ki era liba lyagala ki. Owa trafiki bwakukwata nga tosibye musipi ng'ovuga emmotoka, omusipi guyamba gwe kifuba kyo kinnyini, ekifuba kikyo ku bubwo ne famire yo. Kati lwaki olinda owa trafiki yaba akugamba nti owange bw'oba ovuga singa ofuna akabenje oyinza okukuba ekifuba ku steering n'ojja n'ofiira awo, so nga bw'obeera ne seat belt ng'ogitaddeko ekuyamba kugamba n'obeera nga tosagaasagana mu ntebe kabe kasinge bw'ogwa ku kabenje oba ng'osibye omulundi gumu oyinza okuyita mu ddirisa mu maaso ate n'ogenda ogwa mu maaso g'emmotoka yennyini gy'ovuga yo n'ekwettira. Kakati abantu senga bafuna entaputa ezo bwe zityo weesanganga n'aba traffic bandibadde tebalina na mugaso ku mateeka ago, kubanga naawe oba okizudde nti etteeka lino yerijja litya mbadde nange nkiraba bulabi nti njagala okutaasa omutwe gwange nga ndi ku pikipiki. So kakati mu Europe ebintu bino bya club licensing ate yo club yeeyita ab'akakiiko nti abange nze mujje mumpise mu bwangu, kubanga agenda gikozesanga advertising tool eri amakirabu naddala kakati zizino FIFA World Cup zizino zigenda zitambula amawanga ag'enjawulo era clubs zibeera n'ebisaawe byazo. Kati federation nerondoba mu bisaawe, bwetuuka okulondoba mu bisaawe era eba erina okuggyayo ebyo ebibadde ebyenkizo mu kuyita ebigezo bya club licensing, okuyita safety measures zonna, comfort y'abawagizi ne safety kwoteeka n'abazannyi we bazannyira, kubanga abazannyi ebisaawe bino biteekebwa mu mbeera ennungi wadde nga kisika ttiimu ekyaza neba nga terina advantage over eyo ttiimu gy'eba ekyazizza, naye waakiri muba mukuumye safety ey'abakozi be bazannyi, kubanga muzannyo gw'omupiira abakozi
bebazanyi bebagukola ojja kwesanga offices zijjudde ab'amasuuti singa tewabeerayo match nabo baba tebalina kye bakola nolwekyo waliwo injuries FIFA ng'ekwatagana n'abakugu mu byobulamu n'ebyamagumba n'ebyebinywa n'ebyenneeyisa y'omubiri gano amasomo nga gondi bakochi Patrick Kabuyege basoma ga kinesiology na biki ne bakizuula nti waliwo injuries abazannyizi bafuna nga teziriiko bujjanjabi kyokka nga zeewalika singa wateekeddwawo awasambibwa nga weewo awaziyiza injuries ez'ekika ekyo butabeerawo ebyo FIFA ezzenga ebikola ne federations ez'enjawulo eziri mupiira nga zigufaako nga business nga zifaayo ne ku bakozi abagukoleramu nti bantu kyova olabanga waliwo kakati ne physical exercise ezawerebwa otera okusanga abatendesa abamu oba oli awo batabimanyangako nga bakozesa abaana frog jumping eyo bagigoba mu muzannyo gw'omupiira kubanga eyinza okuviibwako okuyuza maso ey'ekisambi eno side ey'okungulu ku kisambi maso eyo bweyulika terina bujjanjabi yensonga lwaki physical exercise eyo yawerebwa otera n'osanga ba games masters nga bazikozesa abaana ekyo kikyamu so kakati okusinziira ku kunoonyereza okw'enjawulo club licensing eno egenda okujja okuteekawo emisoso egy'enjawulo nga waliwo ebyo ebinogerwa eddagala ebimu nga bikugirwa biremena kubeerawo kakati wano mu Africa wano mu Uganda okusinga era club zoziwulira nga zikolako ako oba oli awo akakiiko aka club licensing akanaazimatiza kwegamba kumatiza bumatiza kakiiko so si kujjayo kifaananyi ekyekigendererwa n'omwoyo ogwateekesawo club licensing eri mu Europe club yeeyita n'okuyita bannenze mujje mugire mu mpise kubanga yo olugira ekyo kyateeka mu kalango abantu abanajja okulaba emipiira bamanyi nti mu kisaawe kya Santiago Bernabeu abantu bagenda kubeera safe we bati ne bwe bati era bajja kuyegazaanya era tewaliwo obulabe bwonna n'abasambi we basambira nawo tewaliwo obulabe tiimu yonna esobola kati FIFA oba bana ba NFL National Football League ye mu America baki oba ab'ebivulu bagenda okutuuka okumagamaga ekisaawe kye bandyagadde okukolerako ebintu ebireetera ekisaawe ekyensimbi ne club okufunamu ensimbi ng'ezimu ku nnyingiza baba basooka kusonga ku kisaawe ekyo kubanga information eyo ebeera readily available ku mitimbagano oli agenda okukubira akasimu oba okuweereza email nti yandyagadde okubuukinga October 26 okukolera awo omukolo gwe aba yamaze kunoonyerezaako n'alaba kati bo bannaffe entaputa y'amateeka gano baagirinyisa n'esukka wano ekyaffe kye tulimu ffe ekyaffe tuteekawo tya bwe banajja kasita banaayitayitako wano kasita batunula wano kanaggweramu eyo oluusi no n'ababeera mu kakiiko baga kale tubayisiza naye kano mu katereezi kwegamba nga biringa ebyobulabe so nga kyekyandibadde kituufu so kati yembeera eyo bannaffe bo abatanzania bo bagenda mu maaso era VAR ewaabwe agenda kutandika jjukira abatanzania era bali ku mwanjo mu kugaba ensimbi eri clubs eziba ziwangudde ebikopo ebya league oba kaakati ku continent ndowooza Nigeria yesinga Nigeria bo bagaba mu nsimbi eza Uganda biliyoni 2 mu obukadde 723 mu emitwalo 63 eri awangudde ekikopo kya league ate nno yo Nigeria yakisusizza nako tekkiriza muzannyi kusamba mu kibinja ky'ababinywera ng'afuna omusaala ogukka wansi w'obukadde 5 nga minimum wage ekyo bo kiri mu tteeka e Nigeria kino kiraba nti nno bano bo bataddeyo kufaayo ku mukozi kubanga omusambi w'omupiira yakola ensimbi eziyimirizawo federations yakola ensimbi eziyimirizaawo abakungu bonna bawulira beetoludde simanyi ono CEO simanyi bano bakooki simanyi omusambi ono singa tajja mu kisaawe ne bakuba eddakiika ezo 9 gwate ono ensimbi ogenda zisaggulira ku ki kababeere abavujjirizi sponsors kababeere bannamikago partners so kakati Nigeria wano weetuuse abaddako awo ye Morocco awangudde ekikopo bamuwa biliyoni 2 mu za Uganda n'ezaba Nigerians tadde mu za Uganda awangula ekikopo mu liigi ye Morocco bamuwa biliyoni 2 mu obukadde 387
mu emitwalo 84. Emisiri bagaba biliyoni 1 mu obukadde 865 mu emitwalo 5. Tanzania naye eri ku mwanja awo egaba obukadde 932 mu emitwalo 75. Ogenda okulaba nga tiimu ezisembye ku tebo mu liigi ye Tanzania ate zivuganya n'ezo ekulembedde n'eyokubiri n'eyokusatu mu liigi ya Uganda. Ziri nga zo zizeeyo ne mu kibinja kya wansi ne ziddayo n'omusimbi oguvuganya ne top 4 wano mu liigi ya Uganda. Kati awo wonna wonna Abatanzania balabika batuleka. Ate tetujja kudda eri gamba nti abo Abanigeria beeraga kuba bo bagagga, tuyina we tujja okubasanga. Either clubs zaabwe tujja zisanga mu mpaka eza CAF Champions League oba CAF Confederations Cup, oba tiimu zaabwe ez'eggwanga tujja zisanga mu mpaka ez'enjawulo eza tiimu z'eggwanga, kazibeere ento kebeere tiimu enkulu mu mpaka eza AFCON oba World Cup qualifiers. N'olwekyo tuleme kwesuulirayo gwa naggamba, tukole bukozi kaweefube alaba nga waakiri tumaakinga n'abo betulowooza nti ndo betuvuganya nabo ku continent. Yo Tanzania weetuuse egenze mu bya VAR. Fesirowooza nti ekirowoozo ekyo kiyinza n'okuyita, era ndowooza AFCON bwe tugenda okutegeka CAF yegenda okujja ne VAR waayo bw'eneeba esimbula zingemu engugu yaayo ebintu ebitwala kuba tetubisobola. Empaka eza Commonwealth olunaku lw'enkya Uganda lwe tuyingira ensiike mu kibuga Glasgow eri Scotland, era muvubuka waffe omugunzi w'engumi Batten Nuhu yagenda okusooka mu nsiike nga basiitana n'Omunigeria Abdul Wahab. Ku Saturday Ojoko Fred yagenda okuzanya na Atelia Lawuni, ate ne Kemis Ibrahim azanye ne Albert Ngulube. Albert Ngulube musajja mu Zambia. Kati era ku Saturday Nakalema Emily mugunzi wa ngomyo omuwala agenda kulabikako mu nsiike n'omu Australia Bryson Eve, era ijja kubeera quarter final. Ku Lwokusatu Katushabe Angel naye mugunzi wa ngomi mwana wa buwala yalinze bulinzi tanaba kufuna opponent, ate Aziz Rengo agenda kusiitaana ne Dama Thomas okuva mu Bungereza. Bwe tutyo bwe tutandise, naye jjukira nti nno emidaali gino egya zaabu abagonzi b'engumi gibadde gikendeddemuko. Eri mu kutandika twatandika bulungi nga twakatandika okwetaba mu mpaka zino eza Commonwealth kuva 1954. Emidaali gyali gijjaawo egya zaabu okuviira ddala ku midaali gwa George Oyoero bwe yawangula 1962, James Odwori, Muhammad Mululi ne Benson Masanda ne buli omu n'afuna omudaali ogwa zaabu mu mpaka ezaaliyo 1970. Mbadde mbategeezezzaako nti emidaali egya zaabu naddala mu bikonde gyasooka ne gitweyimirira. Mbadde mbatuusizza ku ya 1970 ne 74 bwe twawangula emidaali egya zaabu ebiri mu bikonde, Muhammad Mululi ne Ayubu Kalule. Oyo no Ayubu Kalule mukoddomi wange, twamuzaalamu omwana mwannyinaze omugenzi Naalongo Nabwe yamuzaalamu omuwala oyo bamuyita Nabalinya oli ludda wa, naye nja kunoonyaako tulabe oba gw'olina okunnoonya kuba nze kojjaawo. Ayubu Kalule oyo naye yaleetako ku mudaali ogwo gwa zaabu. Kati awo twayingira mu 9 Justin Juko ne Godfrey Nyakaana nabo ne baleetayo emidaali egya zaabu ebiri. Awaddako awo athletics yabadde afuga ba Doka Sinzikuru, Boniface Kiprop, Bakipsiro, awo wonna wonna okujja. Kipsiro awo yasitulamu enkundi awo mu 2010 yawangula emidaali ebiri egya zaabu mu misinde egy'enkumi 5 n'egy'omutwalo. Ne bwe twagenda e Brazil yawangulayo omudaali ogwa zaabu mu meters omutwalo. Kati awo awalala wonna wabaddewo ekintabuli naye ng'okusingira ddala athletics yabadde asinga okutweyimirira. Teddy Nakimuli yatuyambyeko awo mu ngumi, yafunyeyo omudaali ogwa zaabu mpaka ezakagwa 2022. Mpozi awo bwe twafunayo zaabu Jacob Kipulima yafunayo ebiri, ogw'enkumi 5 n'ogw'omutwalo, ne Victor Kiprangat yatufunirayo omudaali ogwa zaabu mu marathon. 2018 twafunayo emidaali egya zaabu 3 naye nga gyonna gyali mu athletics. Cheptegei yafuna ogw'enkumi 5 n'ogw'omutwalo meters, ne Stella Chesanga n'afuna mu bakyala mu mutwalo. Twafunayoko ne ku bronze mu bikonde Juma Miro 2018. 2014 gwe mbadde ngubagambye naye 2014 yatutabukira. Twagenda mu rugby sevens, Abangereza tebaamanya nti twali mu byakusaaga, bo baaleetera ddala. Manyi Omuganda agamba atamanyi byakusaaga nti
emmesi ekusaba kiguleeta muggo maama tugenda okwetiba mu Bungereza mu rugby sevens yatoocha goal 40 ku gwereere ne tuzannyamu awo Australia ne tuucha goal 43 ku 5 ne tutegeera rugby sevens tetunanywera. So kakati abavubuka abaffe bati bagenda okuyingira ensiike katulinde bulinzi tulabe okutandika n'olunaku olw'enkya engeri gye bagenda okukikwataganyamu. Abawagizi ba Arsenal munnammwe Father Xavier Francis Kikomeko abagambye nti mugenda kubeerayo ne Thanksgiving misa wali ku kigo emitala Maria nga 14 omwezi ogwo ogujja ogw'omunaana ssaawa 10 mwenambo mujja kwambala mujoozi gwa Arsenal. Ne Father Francis Kikomeko kino Katonda akikkiriza Katonda yatulagirako okuzannya omupiira era Father Kikomeko nja kunoonyaako twogeremu ku bintu by'enjiri bino kuba kakati misa namba y'abawagizi ba Arsenal kale naye nze obubaka mbutuusiza Father Francis Kikomeko bwana mukulu w'ekigo kya Mitala Maria yantumye mbategeeza abawagizi ba Arsenal nga 14 ogw'omunaana essaawa zijja kubeera 10 mujja kwambala mujoozi gwa Arsenal gwe mujja okwambala so nga n'ekivulu ataakulaba nakyo kyengedde mugire mweteeketeeke bannange mulabe kadongo kamooli w'abaserebu abasookerawo ddala ba Fred Sebatta mwetegeke bannange akasente mugule mmeeza tiketi zitundibwa wano ku CBS wali ku Sheraton weziri wali ku Papa Sport wali e Makindye mugule twetegekere ekivulu ekyo gaggadde. FIFA World Cup ebifo 6 byawedde okuvaako abanazanya qualifier FIFA World Cup 2030 mukimanye nti ebifo 6 byosi byakuvuganyaako abategesi Portugal, Spain ne Morocco naye ate kweyongeddeko abalala basatu Argentina, Uruguay ne Paraguay. Kino kyavudde ku kuba nti nno FIFA World Cup ejja kuba ejaganya okuweza emyaka 10 kasookanga etandika kuzanyibwa mu 1930. Jukira 1930 Uruguay ye yategeka ate yatuuka ne ku final n'ekikopo n'ekiwangula kati yakubirayo mu final yakubirayo Argentina kati bano bombi babawadde ebikujjuko nabo bibazingiremu bajja kuyingira mu mpaka ezijja 2030 nga tebayise mu kakuŋŋunta era bajja kukyazayo n'omupiira gumu ku World Cup eyo. Argentina ejja kukyazayo gumu ne Uruguay ekyazayo gumu naye ate ne Paraguay bajongeddeko kubanga Paraguay yeri ekitebe ekikulu ekya CONMEBOL. CONMEBOL yeringa CAF wano mu Africa kati ye federation eyaliwo nga nywevu kasookanga FIFA World Cup etandika 1930 kale notebereza singa naffe Africa oba Sekafa region twali serious mupiira kubanga ate ffe twatandika 1926 kati baba no FIFA etitibya bali 1903 fa bali 1926 lwe twatandika empaka eza Sekafa wansi wa Ssekabaka Daudi Chwa ye federation president wa Uganda ne tuzanya ne Kenya omupiira gwaffe ogwasooka gwe mwaka era gwe gumu nenda Kivubo stadium lwe yaggulwawo mu butongole nga lumu omwezi ogwokuna 1926 ne tutandika okuba empaka eza Sekafa zirimu amawanga kakati 12 malamba era mwe muva n'empaka eza Sekafa Kagame Cup zine zigenda okutandika e Rwanda mu weekend eno naye ekikwewuunyisa FIFA emanyi CONMEBOL nti yaliwo 1903 kyokka ffe Sekafa twali 1926 naye olw'okuba akapiira akaffe tukakubanga ka bitulituli oba oli awo FIFA tetumanyi bulungi naye nga kyo ekituufu kiri nti amawanga ago 6 kati go ge gakulifayinze gokka mu World Cup eddako 2030 Argentina, Uruguay, Paraguay, Morocco, Portugal ne Spain. Jukira Spain baba ne banantamegwa b'ekikopo kakati bo bayiseemu dda ate kigenda kubeera ku ttaka lyabwe lwe basooka okutegeka empaka za World Cup 1982 ze bayita Espana 82 Italy ekikopo yagenda n'ekibajjako nga balina omusajja bali bamuyita Paolo Rossi yava na mukomera najja asuka omuka akapiira Italy ekikopo n'ekitwala kye baakatwalako juzi bakijja South Africa mpozi ate na kino kibajje mu America akati engeri gye bazuukuse n'engeri gye basajjalaase ku mupiira
kuba abasajja ekituufu basajjalaase balinga omuyaga kuba kakati sibe balina FIFA World Cup naye ate ne FIFA World Cup ey'abakyala nayo be bagirina mu kaseera ke kamu be balina ne Euros ze baawangula juzi 2024 balina n'omudaali ogwa zaabu ogwa Olympics be balina ekikopo ekya UEFA Under 19 n'ekikopo ekya UEFA Under 19 abakyala be balina ne UEFA Nations League ey'abakyala abasajja basitudde enkundi bano tunaabeekuuliramu mulago naye yembeera eyo nga tugezaako okutunuulira postmortem eya FIFA World Cup. Argentina oba mubalaka ki kubanga Spain yabadde bakuba omupiira manyi Spain egira nokuba ekizikiza mu maaso nga nebyosamba tobiraba bwe bate bakuba ne Bufalansa mu semifinal ensi yonna ng'etunuulidde Bufalansa nga terabayo ttiimu yonna eyinza bazikiza naye abasajja balina playing structure eri ekuba ekifu ku maaso nga n'okulaba tolaba era Bufalansa bwe yabyanga ne Argentina bwe yabyanze mu final naye waliwo byempuliddeko president w'eggwanga lya Argentina yabadde wakubeerawo ku mupiira ogwo naye teyabaddewo yafunye kyebikiro waliwo yamuweereza akamesegi nti muzeeyi tojja bagenda tuswaze eno kuba Argentina teyakubiyo n'ennyanda n'emu mu ggoolo. Diego Simeone simanyi oba mubadde mumulaba mu covered stands buli mupiira gwa Argentina gwonna abadde agulaba buli mupiira gwonna naye guno gwe baba bakubye saamulabyeko naye yafunye kyebikiro oba waliwo yamuweereza akamesegi nti mukulu tutawaana. Famire ya Lionel Messi ebadde ebeera ku mipiira gyonna ku guno omupiira teyabaddeko toli ku kiba Argentina kintu bafunye kyebikiro kintu ebyo bizibuzibu naye ebyo nabyo birimu liwandiise evvu erya FIFA World Cup. Kati bwe tuvaayo era mu vvu erya FIFA World Cup abasajja bakuŋŋaanyiza ensimbi biliyoni za dola biliyoni 13 tebereza tournament yabadde ya mwezi gumu ne bakola biliyoni 13 wano babadde basoma budget eya Uganda 2025 2026 eya trillion 73 n'obugwamu awo trillion 73 buzza mu dollars ku exchange rate eriko zibanga biliyoni 19 mu obukadde 297 n'obugwamu awo. Kati bwe banga eggwanga eddamba Uganda biliyoni 19 eza dola kwe tutambulira omwaka mulamba yo FIFA yakoze biliyoni 13 eza dola mu space ya mwezi gumu era ekyali eyo ababuusabuusa emizannyo nti si industry namba era bwobanga tobuusabuusa okolawo ki okulabanga ekintu ekyo kijja mu nkola. Uganda nayo neyeetega nesobola okuwoomerwa emizannyo gino ate nga bwejjamu n'ensimbi nga bwenonyeza n'abantu emirimu. Basajja bakoze biliyoni 13 eza dola nga Uganda bajeti yaffe ya biliyoni 19 ya mwaka mulamba. Aha, kakati bw'ovaako awo FIFA babeera ne technical study group abakugu abatunuulira matches kati zino zabadde 14 ne bazisengejja bulungi nnyo ne balonda best 11 ne kafu nekikola mu mpaka za AFCON omu kubatera okubeera kakiiko ako aka technical study group nga be balonda play of the tournament awangudde golden boot awangudde golden ball n'oyo awangudde golden boot asinze okuteba goal nyingi ne goalkeeper asinze naki na wano kafu ebikola buli AFCON lweggwa era wano mu Uganda Uganda Edgar Watson yatera okubeera ennyo kakiiko ako kumpi buli kakiiko ako abeerako ne beekennenya ebyekikugu then ne bavaayo ne reporter tikakati omuzannyo gw'omupiira gukyusizza obuwufu technically gutunudde eno abantu omupiira bagukuba bwe bati kati goal ezisinga ziva mu wingi kakati kwegamba ebyo byonna bavaayo ne bawa reporter ne bagiwa kafu oba kafu egira negisaasaanya negiwa federations ez'enjawulo 54 ba members ku continent awo simanyi ripooti eyo simanyi gyezikirira naye nga ekyo kibeerawo buli tournament lwebaawo. Kakati aba technical study group eya FIFA balonze best 11 eno nemulugunyizaamuko naye nagenza okutunuulira
nga abali ku technical study group nga bakulembeddwamu Arsene Wenger nange ne neebuuza ku nze omupiira gwange guzitowa kyenkana ki okwenkanawo okusinga ogwa Arsene Wenger ndyoke muwakanye naye ngenda kuleetamu ebirowoozo byange. Mbadde ntuuse okubabuulira ku best 11 eya FIFA technical study group. Technical study group eno ebangibwawo obutereevu office ya Arsene Wenger. Kizibu nnyo okwogera Arsene Wenger ne weebuuza nti yaani oyo bw'obanga obadde mu mupiira. Ka technical study group eno eriko abaami nga Pascal Babra, omwami oyo bagamba football senior football expert, kuliko abagusambako ba Otto Addo, ba Jürgen Klinsmann, ba Gilberto Silva Presido, ba John Da Thomason, ba Aaron Winter, ba Pablo Zabaleta, ba Paul Wonchop, abasajja abakuba omupiira ne bagunoza nga tewaliwo yadde akakunkuna. Be balonze best 11 eno era nga akakiiko ako ke kalonze n'oyo eyawangudde Golden Ball. Golden Ball yewangulwa omuzannyi asinze banne bonna okusamba omupiira mu tournament, era balonze Rodrigo Cascante owa Spain ne era bebatunulira ne Golden Boot. Dosa Golden Boot ate yebeera nyangu eno gye bawadde Kylian Mbappe anti yo balabu bazibunjibwa goolo. Wano mu Uganda lwe nasemba okuwulirako nga okuwangula Golden Boot omuzannyi asinze okuteeba goolo nga kwakubaganya birowoozo. Waliwo omulenzi Francis Olaki, ndowooza yali 2014, Francis Olaki ne Tony Odu. Ekiseera kyatuuka nga byakubaganya birowoozo ani asinze. So ng'okuteeba goolo ennyingi zandibadde statistics ziba balabubazi okubya emmeka, naye bano bannaffe era be bagaba ne Golden Boot eno gye baawadde Kylian Mbappe. Kylian Mbappe noono ndowooza Jose Mourinho alina okubaako kyakolawo, kubanga omusajja abadde top scorer mu Champions League wadde tebaawangudde, abadde top scorer mu La Liga yadde tebaawangudde ekikopo ekyo, ate abadde ne top scorer mu World Cup. Kitegeeza goolo azikuba. Engeri y'okusibamu ttiimu ebeere n'ebitongole ebinywevu ebisobola okuleera emirimu gya Kylian Mbappe kwe kusoomooza kwa Jose Mourinho. Bw'osiba ebitongole ebyo n'abazannyi abalina quality eja mu bitongole ebyo, kuba si buli musambi alina kuba nga Kylian Mbappe, kuba Kylian Mbappe alina watasobola kusamba, naye ate oyo asambawo alina okubanga naye muzito nga bw'ola Marc Cucurella bw'agenda mu namba 3. Toyinza gamba nti nno Marc Cucurella ne Kylian Mbappe ani asinga, era nze nja kubuuza nti ani asinga okukola ki. Bw'oŋŋamba asinga okuba namba 3 era ntwalako Marc Cucurella kubanga yagisinga Kylian Mbappe. So kati Jose Mourinho kwe kusoomooza kw'alina omusajja goolo azikuba, naye ekimu ku bitandise n'omubuusabuusa lwaki ayinza obutawangula gundi balondo gye banaagaba nga 26 omwezi ogw'Ekkumi, kivudde ku kuba nti nno goolo zonna zifukumuse naye talina kikopo ky'alaga, ate nga bwe bamutadde naye ku lukalala balaga ebikopo. Kati awo naye nga babadde balonze Jude Bellingham, Rodrigo Cascante ne Michael Olise babatadde mu makkati awo. Kati ne baddira mu maaso eno ne bateekayo Lionel Messi ne Kylian Mbappe ne Erling Haaland be bataddeyo nga front 3. Kati ne bajja eno emabega mu bbaaka ne bateekayo Lisandro Martinez mu central defense ne Dayot Upamecano, ne badde eno mu namba 3 ne bateekawo Marc Cucurella, namba 2 ne bateekawo Pedro Porro. Kati ngera bwe njogeddeko nti nno nze nandibadde sijjayo na ddoboozi lyange naddala ku kitongole ekikulemberwa Arsene Wenger nga kuliko n'abasajja abazito bwe bati kubeera ejjo kumbuuza kakati gwe wagukubawa ate bwambuuza abamutuufu. Naye enze bwe nabadde ntunulamuko wano mu maaso oyinza obutagiraawo nnyo. Erling Haaland goolo yazikubye goolo ze 7 era yasinga awo, basibaganye ne Jude Bellingham. Nzawo Jude Bellingham gwe njagala okugyamu kubanga naye amaanyi ga Jude Bellingham gamuli mu kuteeba
ate kuba n'abateebi talinaako gwasobola kutuuza ku goolo za Kylian Mbappe 10 ne goolo 8 eza Messi ne goolo 7 eza Erling Haaland, ate wakati tajaayo kubanga tagenda kuyambako defensively naddala nga olina tiimu ng'erina defensive midfield omu yekka Rodrigo Cascante kubanga ne Michael Olise asinga kuyamba genda maaso. Kati nzaawo nabadde njagala kuteekawo Dani Olmo mu kifo kya Jude Bellingham kubanga Dani Olmo yajja okuwa balance okutungirira abadde alina ekintu kyasamba ekyo ekitungirira ekibangiriza ekiri mu maaso ga Rodrigo ne mugongo gwa Oyarzabal nga kyongera okwanguyiza Rodrigo Cascante emirimu nga defensive midfielder. Nti ne mu kiseera Spain weebadde etega akatego okusuuza opponent omupiira naye ng'emuteeka mu trap ne badropinga deep bw'obanga obadde olumba nnyo ne bawaliriza ba central defenders Pau Kubasi ne Aimé Laporte ne bagaziwa mu kisaawo omu n'agenda mu zone ya namba 3 mula mu zone ya namba 2 ne basindika ba full back Marco Correa ne Pedro Porro mu maaso ne bagenda nga ba wingers. Olwo Rodrigo Cascante najja na dropinga wano nga central defender nga central defense agikuba ne goalkeeper ono mulenzi gundi Unai Simon. Technical superiority eyo ebadde evaayo nga Dani Olmo aze na occupying space ya Rodrigo Cascante. Akati awo front 3 sigikuteeko wadde nasubiddwa nnyo omulenzi omu Morocco Ismail Salibali. Omulenzi oyo yabadde anabise bulungi nnyo ku kyoto naye yatuuse n'alwala era ttiimu ye yagenze okusigala ng'esenvula. Twalaba ne mupiira gwe baabajjamu nga obwogi mu maaso awo tebumala olwa Ismail Salibali obutabaamu, era ndowooza abakusenvula kusukkako awo yandibadde naye olukunkumuli lwa goolo alukubye kuba yali akateba ye goolo 3 ne movement ye ne game reading n'engeri gye yeetabamu n'engeri gya omanyi omupiira guno oluusi osobola okudduka mu nziruka yonna naye omusambi engeri gya positioningamu omubiri gwe nga ali mu mbeera eraba wa abamusupplyinga gye bali ng'alaba wa opponent waali ng'alaba wa channel wagenda okuyita okukosa opponent weeri byonna byonna ng'abikozesezza just body positioning kyokka. Musambi oyo abeera mulungi nnyo era ndowooza kye kimu ku bintu ebifuula Rodrigo Cascante ow'enjawulo mu kuba midfield. Abalala afeesingira ddala omupiira gye guli nga bwe bamuwa alina kumala kutaaninga nagwo oluusi 180 degrees oluusi 360 naye Rodrigo Cascante omulaba engeri gye yepositioningamu omubiri gwe nga alaba bulungi nti ne turning tebeera nnyo sharp tekyetaagisa na bukugu bw'amaanyi ate nga kiba kibuyambye n'okumanya opponent waali nga tajja kumala kuzizikayo mukono. So Ismail Salibali singa yeeyongerayo ko n'ayongera ku goolo gwe nandibadde ensongamu okuvuganya ne Haaland ono naye kati awo abakulu front 3 sigiyinaako buzibu kubanga ne Messi yennyini nnyini okuteba goolo 8 n'akola n'emikisa 4 kitegeeza yeetabye mu goolo 12 omuzanyi ku myaka 39 bw'akola ebintu ebyo aba si wa bulijjo oba waakiri tournament aba agiyiseemu bulungi. Kati ekifo ekirala kye nabadde njagala okubaganyaako ebirowoozo kyekifo kya Lisandro Martinez. Nze awo nabadde nteekawo Pau Kubasi again owa Spain. Lisandro Martinez si lwakuba nti baaka mubi naye obuzibu enneeyisa ye nagyogerako wano yeeyisanga baaka agirimu obwomu kwegamba ye defender mulungi ng'omuntu naye obulungi bwe tebuyina we bugwa mu mechanism eya defending ye emirimu gyagyekolera bwomu gyatakoze either ajja kuyoola omuntu afune kaadi oba ebeere penalty oba yabirwaliremu ye yennyini nnyini kyova olaba alwala nnyo emirimu ayagala gikola bw'omusonga mu defending is a mechanism si ya muntu omu wadde nga individual quality yeetaagisa naye walina okubawo individual quality eyo engeri gyegwa mu busobozi bwa banna abalala abakwetoolodde kubanga wamu ojja kukola n'ensobi kyokka ng'ate obadde osobola okubeera ne cover. Kati banne bw'obamanyiiza nti nno gwe ebintu by'obyokolera bw'omu oluusi babikulekera n'okafiiramu kyova olabanga gw'ogenda okuyoola omuntu so nga wandibadde olina oba ojjukira n'omupiira gwe baazannya final ye yasooka okufuna yellow card
yellow card yasooka yajja mu ddakiika ya 40. Tebereza nga balina mu hafu ya Spain. Waliwo gamba nti nno omusajja yamuyoola kuba mulaba ayabudde. Naye ate ne Alexis McAllister yaliwaawo. Kitegeeza singa yali akkiririza mu kusambira mu structure, mu kusambira mu group, mu kuyambagana, kuba omupiira gwa kuyambagana, y'ensonga lwaki gulimu abazannyi 11. Bano ba Joshua Cheptegei ye tiimu yagibeeramu bwomu. Akasajja bwe kakuyitako speed mitayo nga yaweddeyo dda ate onenyaani. Naye omupiira olina abazannyi ab'okwebuuzaako ab'enjawulo 11, abazannyi 10, gowe 11. Kati mu nsamba oba olina okulekawo embeera banno we bakwatiramu ku lw'obulungi bwa ttiimu. Era bwetyo Spain bwekubya abantu. Tewabaddewo nnyo muzannyi astandinze out. Wabula bonna star waabwe ye ttiimu. N'okukolera mu rhythm ndooza gwe mudigido. Kwegamba nga b'onoowulira oluyimba nga osobola n'okkubirako entuli oba olugalo, obugalo. Rhythm eyo. Ettiimu ey'abazannyi 11 erina okusamba mu rhythm nga muwuliziganya. Kati awo nze wenzigiramu Lisandro Martinez nenteekawo Pau Kubasi. Era enzibira ya Lisandro Martinez eringa eyo n'omusajja mu South Africa Mbekizeri Mbokazi. Era naye azibira bw'ati ebintu mu bbaaka byonna abyekolera bw'omu. Si kibi okubyekolawo bw'omu. Naye kimanye nti nno bw'omanyiiza banno nti obyekolera bw'omu, lwe bakulese ng'oli bw'omu, bw'otavaako penalty, ovaako red card, oba ofunamu buvune, byonna biba tebirina kibigatta ku ttiimu. So nzaawe wenzigiramu Lisandro Martinez. Goalkeeper bawadde Vozinha ono wa Cape Verde kuba yasinze okukola save ennyingi. Nzoyo naye namugyemu kubanga wadde yakoze save nnyingi, naye ensamba eya goalkeeper ey'omulembe guno yabadde tagiggusa bulungi. Yakoze save nnyingi naye ate era goolo nga zinywa. Kati olekawo otya Unai Simon eyateebeddwamu goolo emu mu tournament ennamba. Era n'omusajja omubirigi bamuyita Charles Katerale yeyeke yateebye mu katimba ka Unai Simon. Naye ate Unai Simon ng'engeri gye yeeyisaamu si kumuddiza baaka paasi n'asabulayo nkubejja, nga yeetaba mu playing structure ya ttiimu yonna. Yensonga lwaki singa mujjukira mu final eddakiika zaalinga 5 maachi nga yakatandika, Messi baali bamukubidde through ball ku center nga backline ya Spain yonna eri deep mu hafu ya Argentina. Mu butuufu Messi abakoona ku mupiira ogwo kandibadde katimba kuba yali 1 against 1 ne goalkeeper ate yali adduse bulungi ne paasi nga mpime bulungi. Naye olw'okuba nti nno Unai Simon tabeera mu kisaawe nga kuba ba goalkeeper abalala omusanga alina ku layini ye aliyo ng'alinga gwe baasizeeyo obusizi ng'ekijanjaala ali eyo. Naye olw'okuba nti nno abeera muli ne awareness ng'ey'omuzannyo asamba eno mu maaso, abeera ne game reading, abeera ne anticipation, omupiira yagubba ku Messi nga tannagutuka nga guli eno kumpi paka ku center. Ne ndowooza nti nno Unai Simon ye yanditutte ggoolo ye. Ate era technical study group ye nnyini ye yalonze Unai Simon nti yatutte golden glove. Kati ate otuuka otya okulonda best 11 ng'ate taliiko ne bintabulamu awo. Naye nammwe musobola okubaganyako ku birowoozo oludda olwo.